oyinza okuddawo ne weebuuza nti sseŋŋendo ki oba planet ki gye baakavumbula ekyasinze okuba ennene bukyanga tuzuula oba bukyanga tuvumbula planet oba sseŋŋendo. Sseŋŋendo eyakazuulwa emanyikiddwa ng'ekyasinze okuba ennene egwa mu katagolo ya gas giant. Gas giant gwe atazimanyi ze sseŋŋendo ezibeera zijjuddemu gaasi nga olaba ezimu ku sseŋŋendo eziri mu solar system yaffe kati nga Jupiter egwa mu katagolo ya gas giant ate nga Uranus egwa mu katagolo ya ice giant. Gas giant ye ebeera ejjuddemu gaasi era ng'eyokya buli kimu kyonna, terina na surface okumanya atabu nnyo. Naye ate Uranus yo emanyikiddwa nga ice giant olw'ensonga erwala nnyo okuba n'enjuba era kyekireetera okubeera ice giant lwansonga yo ya bunnyogovu nnyo, engeri nti eriwala okuva n'essita yaayo oba enjuba. Katudde ku mulamwa. Sseŋŋendo ekyasinze okuba ennene bukyanga bannassaayansi bazuula era gye bamanyi essaawa zino emanyikiddwa nga ROXS 42BB era nga sseŋŋendo eno esangibwa light years 5 okuva mu solar system yaffe oba okuva ensi w'eri era ng'esangibwa mu star system emanyikiddwa nga binary star system. Binary star system n'agamba nti ye star system esangibwamu munyenye eba esukka mu emu naye ng'emunyenye ezo zirina engeri gye zikwataganamu ne zitasobola kusaanyaawo sseŋŋendo ziri mu solar system ezo. Mu kwogera okwangu, singa naffe wano mu solar system yaffe twali tulina binary star system, singa wobeera wano ku nsi olaba emunyenye 2 mu bbanga oba olaba emisana 2 mu bbanga oba emisana 3 kati kye bayita binary star system. ROXS 42BB nene okusinga gas giant eri mu solar system yaffe emanyikiddwa nga Jupiter era ng'egikubisaamu 1.12 mu bunene. Sseŋŋendo eno gye twogerako yavumbulibwa oba baagivumbula mwaka wa 2013. Maasi w'eno sseŋŋendo asingira ddala wa Jupiter emirundi 9 era ng'akubisaamu wa Jupiter emirundi 9 ate nga radius akubisaamu wa Jupiter okutuukira ddala ku 2.5. Sseŋŋendo eno gye twogerako egwa mu katagolo ya exoplanets. Gw'atamanyi exoplanets mbategeeza sseŋŋendo eziri wabweru wa solar system yaffe oba ezitasangibwa mu solar system yaffe. Kati owulira nga njogera ekigambo exoplanet manyirawo nti mba njogera ku sseŋŋendo etali mu solar system yaffe. Sseŋŋendo eno gye twogerako esangibwa mu location oba constellation emanyikiddwa nga Ophiuchus. Constellation emanyikiddwa nga Ophiuchus eriraanidde ddala constellation endala emanyikiddwa nga Scorpius era ng'ekyo mu kusookera ddala nga baakakivumbula kyaleetera bannassaayansi okubeera nga babuzaabuzibwa olw'ensonga sseŋŋendo eno yali eri almost ku booda ya constellation zinene 2. Kyova olaba nga yemba njogera ku location yaayo njogera constellation zinene 2 nga we ziri. Kati nkimanyi oyinza okuba nga weebuuza nti lwaki soogedde ku muvumbuzi w'eno sseŋŋendo. Ensonga lwaki simwogeddeeko, sseŋŋendo eno teri muntu yenna agivumbula wabula avumbulirwa telescope emanyikiddwa nga Keck Space Telescope. Byebyo ebitonotono sofa bye twakazuula ebikwatagana ku sseŋŋendo ekyasinze okubeera ennene oba emanyikiddwa nga ROXS 42BB. Naye before nga tetunaba kukomekkereza eno vidiyo neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga n'okuleka comment wansi oba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza. Tuneegwako mu vidiyo enaabezzeeko.